twesiga amagezi go. Ne munnange tubadde n'abagezi abalala twalowooza nti bagezi bwero, oluvannyuma twarealizinga si bagezi nnyo nga bwe tubadde tulowooza. Njagala ssebo okujjukiza nti wano e Buganda gwe mutima gwa struggle yaffe. Wano we twagala osooka okuwamba wano kati baatulwawo, katulina kusinziira wano. We musinziira we waate wateredde eri gye mugenda wajja kucyankalana. Museveni bwe yamanya nti we tusinziira tukapukyalinzeewo n'ayagala atucyankalanye, kubanga bw'oba ogenda kubuuka oba olina okubeera ku flow ngeri faamu. Bw'obeera ng'ogenda kubuuka ng'osinziira ku flow etali faamu, tosobola kusinziira bulungi n'obuuka n'ogenda wala gy'oyagala. So Museveni ya making sure wana acyankalanyawo oyimiridde ku peva eno n'agisikawo nasaawa enda eno n'agisikawo nga tebiseera ebisinga agulangule kuba deputy president. In fact, in particular owa wano deputy president owa Western Uganda Comrade Lewis ne Comrade Katana banaabikubulira nnyabo mu Runyankole Lukiga. Ne obubaka bwange bwaleero njagala essira disimba ku deputy president waffe we Buganda. Sebo tukwaniriza nnyo, twebaza Katonda olw'okutukuwa, tukwebaza olw'okukkiriza obuvunaanyizibwa obwo. Tukwenyumirizaamu, tukukkiririzaamu, tukwesiga, naye okusingira ddala twesiga omutwe gwo tugwesiga. Twagala kwesiga kati mutima gwo. Nkiddamu wano mu Buganda wonna ne mu Uganda yonna tewali ateesiga mutwe gwa Muhammad Muwanga Kivumbi. Tewali abuusabuusa nti gw'omu kubasinga okutegera ensonga ez'obukulembeze naddala ez'ebyenfuna mu ggwanga lyaffe, ate nga ekizibu ekisinga bwavu bw'abantu baffe. Kati twagala okwesiga omutima gwo. Ekitono kye tulabyeko, tulabye okugezesebwa kungi, ne tulabye ng'okuyitamu n'okusigala waggulu kwonna. Ekyo tukwebaza. Kakati ate obwesige Abannayuganda bwe bakuyinamu bukubisizaamu emirundi mingi nnyo. Tusaba otutambuze bw'otyo, tutambule bwe tutyo.